Robina Nabbanja Musafiri nga yesaba minisita w'eggwanga lino alabizibwa ku kkooti enkulu mu Kampala n'evumba akafuba ak'enjawulo ne Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo nga kano keetabyemu ne minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao ssaako ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka nga akafubo kamaze essaawa nnamba. Oluvudde mu kafubo Ssaabaminisita abuulidde bannamawulire nga bwe bagenda okwongera okulwanirira omuntu wa wansi okulaba ng'afuna obwenkanya. Going to work better than how we have been, and I'm going to get more coordinated through the Minister for Constitutional Affairs and the Attorney General, then the Chief Justice. The sky is going to be the limit. Ssaabalamuzi ne Ssaabaminisita bategeezezza nga bwe batabaddewo okusobagana kwonna nga bwe baziba bijubisa wabula nga baayawukana mu nkola ya mirimu. I want to say, first of all, there was nothing between the two of us. We have always been close and we shall remain close. And I want to promise you that we are going to work together for the betterment of our country. It have seemed that there was a difference between the Right Honourable Prime Minister and myself. No. We differed on approach, we differed on methodology, but it was not a personal or not even official difference. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.